Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu jo sinzidde kubeera nga tagoberera nkwadirizaako fund pro yujigo omukutu kwoli ku video tera kichiga liking ya sharingirako abala wansi ku box comment section always beera open tekigana kubeera nga tesoledowooza ekusizira ensonga agana gwogera okubeera nga ate ozewulyako otali kumala budde amawulire kamere gate tandika nago omukulu amanyikiddwa nga engineer Kaweese nanga mujjukira bulungi nnyo ebyasobola okubeera nga te bituukawo awo ng'ekibiina kya NUP kiri mu kubeera nga te munange kigaba kaadi ono yali yeesuuza okubeera nga te afuna kaadi y'ekibiina kya NUP era nga yali yeesunze okubeera nga te munange akiikirira abakulu ab'ennansana wowe osobola okubeera nga te oyita mu kawempe makindi omunamona mu nansana wayonayoneyo ojja kubeera nga te munange osanga posita z'omukulu ono ekyamazima kiri nti amaanyi yali ataddemu omangi nnyo onono yavudde nabeera nga te munange yeekubira omulanga ku TV era nga yakabya amazika mayitirivu nnyo olunaku lw'ejjo bwe yabadde akyaziddwa ku TV emu era ng'ono yavudde nategeeza nti abakulu mu kibiina kya NUP basobola okubeera nga te munange bakola ddiiro nti abaire kati abo emiliyoni 600 asobola okubeera nga te akiikirira abakulu abawangaalira sayidi zeeyo enansana kakati n'ebyama bivuddeyo era nga ebiraga nti omukulu ono abadde ngambega mu kibiina kya NUP era nga yavuddeyo kenyenkenye nabeera nga teyewako obujulizi n'agamba nti ali ready okubeera nga te munange ayingira ekibiina kya NRM kyonna kyonna ekyetagisa okubeera nga te akikola oba akutwala ababaka ba NUP oba bafutu soldiers bonna ebyama bisobola okubeera nga tebivaayo ebirala ngenda kubeera nga tebikuterawo awo musobola okubeera nga te ensonga ezo muzewulirako tulabu tuzikalira wansi awo era nga tetuwendowoozayo kusinziira ku mukulu ono engineer Kaweese weraba kujjeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'obutambi obulala bungi nnyo tulina shakasha omusomadduwa abeerawo nnyo okubeera nga takulombereddwa omufune ku namba zisimu ziri kubeera nga tezitawo wansi awo ku busikazi buli kimu kijja kubeera nga te kikutambulira bulungi nnyo omumaliraadi sana saidi endala banaffe bo aba Habibu airport pickup bali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe n'okutusaino yona gye wandagala okubeera nga te otuuka ate mu budde kabawo ensonga zino ate oluvannyuma zijjeera amawulire amalala mangi yotavaawo milioni zange lukanga byange bigenda my property bigenda. I am going to cut off the short. I'm going to call it off. Olw'ensonga tutemedde owuliziganya omulabi wasanyuka alemereddwa okutegeera ekigenda mu maaso. So at this point kale ngenda komawo gy'oli engineer kiki oyagala okuyambibwa olemuleke engineer obuzibu bwe nalemereddwa kati fokasiyo gitadde kukona ebo kayimba solo ye muleke kati ndi kuggwe njagala gwe oyagala oyambibwa otya basiina bujulizi tutandikira oyagala oyambibwa ngasobola okuyambibwa ebyange oyambike olabanga basobola okunyamba ngasobola okunyamba ngasobola okuba omulanga ne banyamba yogera it is your turn oyagala oyambibwa otya nze mbadde njagala ekibiina kya national platform naye olaba nagambye nkivuddemu sikyalina kyembagaza sikyalina wetagokukakaniza okolitiyo kuba oyandeke mayimanyi tizimanyimane ebyange bigenda oyagala ni abakuyamba toddamu kwogera ku sente zange toddamu kwogera ku sente zange tugenda byekolera ngenda kwerekereza mukwano ngenda kwerekereza taddamu okwogera ku sente engineer wadde chance mu munange oyogere olabe omulabi kasiyo gitadde kukona ebo kayemba Kaweese mukyaze yekka asobole okunyola ensonga yekka ayagala kwayogere tusirike munnange naye mmwe yingini ya Kaweesa Stefan anyuma okuba oluyamalusu n'agamansa ku kisenge ng'akaabakaaba ebyekisiru. Omuntu alina amagezi ategeera
nga wasoma nako ogamba otya nti wakwata miliyoni 600 n'oziwaayo nga teziriiko lisiiti teziriiko trailo yonna ng'osuubira okuba nti woba ozifiiriddwa eri ayinza okuwolereza. W'okwatira miliyoni 600 n'oziwaayo nga teziriiko bw'osobola zitrakingira oba bujulizi bw'osobola kuwa, kiba kitegeeza wawaayo ssente z'osobola okufiirwa, ssente za ddiiru bwe zityo, era oba tewali shuwa ku kigenda mu maaso. Ne mu mateeka g'okwana bakugamba totoneranga omukazi ekintu nga toli redde kukifiirwa, omuwa ssente z'otali redde kufiirwa kuba toli shuwa nti anaalipa. Abo b'osanga beegoba n'abakazi ng'amuggyako bye yamuwa aba teyali just musobozi bufiirwa ebyo bye yamuwa nga yali amanyi akola kiteba shuwa ddiiro okitegeera. Naye kati gw'ogenda otya mu ddiiro ng'ogenzeyo tolina gw'ogambyeko n'okwata ssente n'oziwaayo, kati ate bw'omala okuziwaayo munojja okaabire public. Okuggyako okubanga oli mu lukwesikwesi ng'oyagala kubba musajja w'entebe mbw'akuyita agambe yingini yakage nnyo tumuweeyo, ki ekirala ky'oyinza okubanga oyogera. Ebyo bireetedde ebyobufuzi bya Uganda ebyo by'obukulembeze okulabikira ddala ng'ebyekisiru bantu nga mmwe. Mmwe bantu nga mmwe oba osaana nakukwata n'oteeka mu kkomera emyezi nga 6 n'omala gamba nti amaziga gankazi nalyoka bakuta. Ogenda otya mu bintu ebyekisirusiru ng'ebyo bw'okutte miliyoni 600 oziwaddeyo teziriiko trace yonna ate ng'omanyi nti oli kushuwa. Bwe ziba nga kyali kushuwa nti aziwaddeyo gwe bawa lwaki tebakuwa lisiiti okukakasa nti owaddeyo. Okitegeera mu residi otaliimu wekka ng'osasula ezo ssente zonna bukati okaba mbu public ekwatibwa ekisa osaana kuba bukubi nze kubuulira. Mutulekerawo tusirwalirako nammwe. Abantu ebyobufuzi byaggwa abantu mubaleke bamuvinge onu n'ebintu ebirala. Oyo kasasiro wammwe oba osaana nakuteeka buteesi ruzira kugulirira mu byakulonda. Twala eri akatwe. Bobi Wine gladiator. Bobi Wine. Katotegede ngo yali yarabadda ingini yakawesi wekawempe we nansana katoke ingini yakawesi olunaku bwe yaja n'ekimotoka ku kitebe kya NUP nimbagamba oyo lyabadde aze n'akavuyo ke eryoke poliisi erwanagane kube n'amasasi ku kitebe kya NUP. Inginia Kawesi yarabi manyi okuva ku kapolisi ke Katoke mpaka Kavuli. Nibagaba Inginia Kawesi ne bwa sadaka ki ekizibu ku sadaka gonya ne bwa sadaka enjovu oba ne bwa sadaka ki ekizibu nnyo shaka tibasobola kumuwa tiketi ate agenda kujja nga independent. Ingina yakawasi wali imposter muno ni kigamba olunaku gwe wakola akavuyo ku kitebe kya NUP ega kati ingini yakawesi gye mwapanze bya kitumba okuve egundi Katoke tuvaawo ovuge kimotoka ekyo olina otuse nabwe waliwo poliisi mpaka oze bwayise lwaki tebakukwatireyo n'ekimotoka kyo wayitawo kati ingiri yakawese buziga bw'okaaba Robert Kyagulanyi mwena yali yabalabadda kubanga webuuza bweba NRM yateeka bambega bayo mu NUP ye NUP yateeka bambega bayo mu NRM. Kati ingini yakawese olyoga amengu Robert Kyagulanyi wamuwa obukadde 600 walogula ki yala atunda ki nze ndi wa NRM ne ingini yakawese olimba ne NRM tesobora kati waze mu NRM ngekuwe sente ye bwe wali otunda ennyumba ingini yakawese wali ogenda kusuubula ki
n'ogamba ngu wali wasuubiza abamanerenda bw'otuuka mu palamenti basasule. Palamenti etunda ki? Walimaye mwanyi ogenda ziguza peneta kuwe sente, walimayo muceere, walimayo akawunga, waire factory ya kawunga kotunda. So muleke kumanyira bannayuganda kutuuka kwekyo. Ngu nawe oli MUP w'enansana kuki? Ye Engineer Kaweesa ennyumba kizoogamba ze wasinga tulage ku bipapula ngu kituufu bakubanja. Amaka bagawandiiseeko oba ennyumba yonna banka property wangi kati wajoyinize nalemo ngekuwe sente. Robert Kyagulanyi kirizogane oyambye kinene kulaga bantu ba political failure ne ba political business men mu politics we Uganda. Kati naba NRM kati mwasubude mwafunye megwaya Engineer Kaweesa nedda. Engineer Kaweesa yeyita komanda enansana. Engineer Kaweesa bakitaffe bajjajjaffe abedda bagera olugero ne bagamba guluma yaguzza oba si kyo tujja kuyita erinnya lya guluma yaguzza. Buli ayagala mutimba erinnya okusinziira ku lugero olwo oba mumuyita kiri oba mumuyita guluma yaguzza mbakkiriza. Engineer Kaweesa totufuukira kizibu mu bantu bonna bali bainvestinze mu kwesimbawo. Gwavuddeyo owoloma olaba n'ensibambi teyatuuka ku level gwe gy'oliko, ye yajjako masannyalaze ne yeddiza ebibye. Naawe genda olabe nti weddiza ebibyo bye wateeka mu National Unity Platform. Genda weddiza ebintu byo. Olowoozeza nti nojja ogenda kulinnyirira National Unity Platform for your benefit. Si gwasoose okufiirwa yadde kiruma naye ate otandise okubeera ng'owakatemba. Kankole buli ekisoboka ndabe oba ssente zange ziddawo naye nga mpitidde mu layini eno. Tetuli baana bato mu National Unity Platform n'omuto ategeera n'amanya. Olukaaga akawumbi byonna byoyogera ebizimbe bye wawaayo wali ovuganya ku bwa pulezidenti. Engineer Kaweesa ate tojja kutufuula basirusiru. In actual sense, you need to go to rehab. Genda mu rehab, get rehabilitated, get yourself self-oriented, reason out your issues, go to Museveni the way you're speaking all over the media houses and the platforms available. Naye totufuukira kayinja. Nkugambye bajjajjaffe baalugera guluma yaguzza. Gye wagenze banunuzi bawa obubuddamu eri abo abalemeddwa naddala mu mbeera ya kathimbi. Naye buli eyeesimbawo bw'anaavaayo n'atambulira mu leeni ya Engineer Kaweesa nga bwe weeyita. Nze nakulabako ebukomansimbi ng'ojjidde mu kimotoka. No one, you facilitated yourself, I hope. You did. So you also facilitated yourself in this cause. No one forced you to facilitate yourself and get 600 million plus as you claim. You facilitated yourself on your own will. Get control of your whim. Totuwoganira. No one got you on a whim to okolebwa spontaneously. No one got you to pay that money spontaneously. It was your own self-will. Leave National Unity Platform out of your fracas. Leave National Unity Platform out of your misery. Many people have contested. They don't cry over that like babies. Be a man. Gende wa Museveni, ask for an appointment. Go and put your claim forward. Totuwoganira. Guluma yaguzza. Kati oli waddembe buli ayagala mutuume erinnya regarding that line.
There is also information that the police officers who were attached to candidate Robert Kyagulanyi were arrested by these people for the simple reason that they were complaining of non-payment. Is that true? Yes. IGP, is that true that the police officers who were attached to... IGP should look in the camera. They were arrested just for saying we've not yet been paid. Is that true? Then you arrest a person. IGP, is that true that Yes. you arrested the police officers who were attached to Honorable Kyagulanyi? I'm not aware of How I wish you addressed that a little earlier. He would have responded if you... I would have cross-checked. It's public information. No, but... It's in the public domain. Honorable Chair. colleagues, this is something very important. If you are not aware, how many minutes do you need to consult whoever is responsible? Kindly consult. Chair. Those are your staff. Chair. Yes? but Chair, you are- that's information in the public domain, and I'm not so sure that the chief can be here without knowing that. Only that, for me, what I heard is that they were asking them where Kyagulanyi is, and they could not provide the information, and for them they think they know, so they had to arrest them. No, but this is something very simple, Chief. Were they arrested or not? I told you I'm not aware. Also from the honorable members, you see they're giving different versions. This one Perspectives. is about payment, the other one is about... Yeah, I am straight. Yeah, I so there I is need only to, one version. we shall need to cross-check and I find out. Otherwise, I'm not aware as of If now. you give me a dedica, no problem. But IGP, it would be in your interest, because one would get who is in charge of your human resource. Can such officers have such a challenge and you are not aware? Your own officers? Madam Chair, Hmm? I told you we have 187 districts and divisions. We have 32 regional police regions. Now, issues of discipline is incumbent upon them. So when they arrest staff for maybe indiscipline on other matters, it's not that we should get to know immediately, no. Okay. Because because when you scan the country now, people who have been arrested, there are very many. So I need to know which unit arrested. IGP, don't smallerize the issue. I'm not smallerize. Don't smallerize the issue. And that's where we are getting, because President, issue of bodyguards of a presidential candidate is not a small issue. If they could Don't smallerize it. him. IGP, we are talking about bodyguards of a former presidential candidate. Presidential candidate Nandala Mafabi, Honorable. Honorable Nandala Mafabi, the chair wants to speak to you. Please. Honorable Nandala Mafabi also received the bodyguards. Were yours returned? Did they return, or you still have them? They were returned immediately. They were returned immediately. So, and he's aware that they were returned. So we need to know who deployed these bodyguards to presidential candidates so that we can get a direct answer. Who deployed, and if we want to know where these ones are, who do we go to? Well, we shall establish, but Madam Chair, as you know, elections are not yet over. we are preparing for local LC1 elections and the lower local governments. So we are on yet on stand down. Why did you withdraw the bodyguards for the presidential candidate Nandala Mafabi when the elections are still on? Why? Honorable Nandala Mafabi, are you the one who surrendered the bodyguards, or they were picked from you? No, as soon as the results were declared, I think before even the results, the guys were attacking. Who That's is? why Basil repressed them immediately and the choma. IGP, the beauty with this committee, most of the big shots are here. At least we have somebody here to be a witness to most of these occurrences. But IGP, this is a very important matter. You know, a bodyguard to a presidential candidate, my dear, Honorable Nandala Mafabi, you see there, the time if things had worked well, he would have been your boss. He would have been saluting.
So if we are asking for a bodyguard of the person who was supposed to be your president, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and you claim not to know anything like in an update of whether these were arrested, it's not being fair. Do you have a human resource person here, the person who is in charge of human resources? Yeah, if the person is here in charge of it, because a presidential candidate is not like the other people you deploy in Zimbabwe. Yes. For us in Zimbabwe, you afforded to beat us, everything was... Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.